Oli ku mukutu gwaffe ogwa Standard News nange da Element Man muzzukulu wa Mugema nyongera okubebaza mwebalegenda maaso n'okuba nti mutugoberera n'ate ne mulayikinga ne musubscribinga omukutu guno ogwa Standard News nange da Element Man muzzukulu wa Mugema. Olunaku olwaliro nina amawulire genjagala okubeera nti mbawa ababulooka nnawadde bagenza okubeera nti bagula ettaka oba bagenda okugula ettaka mu bitundu by'e Matugga, Bambi. Eno n'abatuuze babeefuulidde bwe batu ne bagenda mu maaso n'okubeera nti babakolako obulumbaganyi era okkakkana nga basatu bafiiriddewo. Njagala okutegeeza ggwe omulabi wange andaba wano ku mukutu ogwa Standard News. Embeera eno kigamba okubeera nti yavudde kubeera nti abatuuze oba abantu bano ettaka lino liriko enkayana naye nga ennyumba eyabaddeko abantu bano bagenze maaso n'okubeera nti bagikoona bwetyo n'egwa ku ttaka. Wabula kigamba okubeera nti abantu bano oba oliawo bazze emirundi egiwera ne bagenda maaso n'okubeera nti bakoona ennyumba eno. Naye ku mulundi guno abatuuze bagambye nti naye basajja mmwe mutwagazaaki. Ate ngoba oliawo kyanyizizza abatuuze nga bagamba nti abantu bano tebakomye okubeera nti bajja ku ttaka lino wabula bagenze maaso n'okubeera nti bagoba abatuuze nga babadde balina embazzi, ensuuluulu, enkumbi ez'enjawulo, obusaale, amafumu byonna nti babadde nabyo. Era n'obuzibu bwavudde amaka gano nti waliwo omuzzukulu wabula tugezezzaako okumunoonya omuzzukulu bambi n'abula. Naye nga kigambibwa nti amaka gano waliwo omuzzukulu gwe bayita Namusisi agenda maaso n'okubeera nti abasumbuwa abantu bano oba oliawo nga kyekiviiriddeko oba oliawo ettemu lino. Kati nno abamu ku booluganda bo bagambye nti poliisi eringa eremereddwa okubeera nti ebayamba kuba ekyamazima bagenze mu maaso ne beekubira enduulu naye poliisi terina kyekoze. Emirundi mingi bazze batambula bagenda ku poliisi ez'enjawulo mu diviyoni ey'Eggombe naye nga poliisi terina kantu konna oba oliawo kebayambye. Ensonga lwaki ate nga abantu bano badde nga bajja kiro ne beekubira enduulu ne bagenda ku poliisi nga bagamba naye abantu bano kiki nnyo. Naye nga poliisi mbu terina kyebakolera. Era bano obuzibu okubaawo engeri ennyumba eno gyeri ku kkubo gye bagenze maaso n'okubeera nti bakoona, poliisi oba abatuuze bagenze maaso n'okubeera nti nga abantu bano babadde ngeri gyabadde n'amajambiya nga ekkubo tebakkiriza batuuze kuyitawo. Mbu bwentu bwe nabiwulidde era bwentu bwe nagenze maaso n'okubeera nti mbinoonyereza. Wakati mu kubeera nti abatuuze tebabakkiriza kubeera nti bayitawo, abatuuze nabo njagala okutegeeza nti oba oliawo beekyanze. Wakati mu kwekyanga ne beekuŋŋaanya ne basooka baziba mbwe ekkubo. Kati bano badde mmotoka bbiri ng'emmotoka emu yabaddeko Benson Property Consultant. Bano nno nabo bazze okubeera nti be bamu ku abo abagamba okubeera nti baguze ennyumba eno wabula ng'abatuuze bo bagambye nti naye ekyamazima bano abantu bajooga batuzibya batya ekkubo lwaki batugaana okuyitawo. Ye nno emu ku mbeera eyabaddewo era bwe batu ne bagenda mu maaso n'okubeera nti babakolako obulumbaganyi era okkakkana nga abantu basatu bambi balosoddemu akaba. Njagala nkuwe ku mukulu gwe bayita Ssennyonjo agende maaso n'okubeera nti atunnyonnyola. Ono nno y'omu ku bafamire mu kitundu mu mbeera eno. Ono nno agamba nti ekyamazima ensonga zino zirudde naye nga tewali kyonna kigenda mu maaso oba tewali kyonna kikolebwa ng'ate abantu bano bo bagenda mu maaso n'okubeera nti batutigomya
era nga mu kaseera kano nga bo bamanyi nti essaawa eno bali mu maziga. Kati nno nga bwe nkugambye nti kansooke nkuwe omu ku bwa famire Harmonic Lwakya Ssennyonjo bugende mu maaso n'okuba nti atunnyonnyola ebimu ku ebyo ebyabaddewo era nga embeera eno bo bagamba nti omusika gwe balumiriza yatuuka n'okubeera nti agenda mu maaso n'okusigula amalaalo era ensonga lwaki amalaalo gano n'agatwala mu bifo ebirala byonna kangende mu maaso n'okubeera nti mbikuwa ogende mu maaso gwe naawe obyerabireko. Nze Ssennyonjo Godfrey Muwanga mutaani wa Kusufa Byekwaso Malobo wano Ekigogwa. Eno nnyumba ya mukadde wange taata wange Byekwaso. Ennyumba eno baatandika okuba ng'ennyumba baatandika okugikoona twali tugisuluma ennyumba yali esulwamu ennyumba ne batandika okugenda nga bajja omuzzukulu Lilian Namusi yayagala okuba nga ayagala okutunda wano naye ne tuba nga tumulemesa kubanga ffe abaana ba Byekwaso tukyaliwo naye omwana yayagala okubeera ng'ayagala okutunda wano bamuyita Lilian Namusi yeyeegatta n'abamu abajintekisi Daani n'ayagala okuba nga agira ki ng'atunda awantu wano ne tumulemesa naye luvannyuma tugenza okugenda okwesanga mu by'okumulemesa asazeewo kukoona nnyumba ennyumba baakagikoona emirundi ng'etaano ennyumba eno twagizaamu empagi ne tugamba nga bakoonye amataffaali katuteekemu empagi zisobole okuba nga zigiwanirira era bwe baatuuse okujja abasajja abazze leero bazze emisana lwe babadde bajja kiro naye bazze emisana ne bajja ne batema emiti gino emiti babadde bagitembe ne batema emiti ennyumba balabe ng'akasolya katuuka ku ki katuuka ku ttaka tebatusasulanga ssente zonna wadde 10 twabasaba ssente bazituwe baazigaana tebatusasulanga naye tuli awo tubonaabona bubonyiibonyi ennyumba ya mukadde waffe bagikoona enkya n'eggulo bagikoona enkya n'eggulo naye tetumanyi tetulina buyambi bwonna butuzigamba titufune obuyambi obutuyambibwa tugenze ku poliisi emirundi egiwera poliisi bwejja ekuba bukubi bifaananyi terina kyeyongerako ekuba bukubi bifaananyi terina kyeyongerako bane tunaddukira eri ani anaatutaasa tunaddukira eri ani anaatutaasa kubanga tetulina we tudda kati tusula busuze mu nsiko kuba tetukyalina we tusula tuwekengeera amakubo tetukyasobola kutambulamu kubanga otya mu kkubo abantu abafaanana bwe otya mu kkubo okuyitamu wekengeera bwekengeezi buli kiseera buseera naye tetumanyi gye tunajja buyambi obunaasobola okutuyamba. Nawulidde kuba saabaddewo nange nabadde nina gye nabadde naye nagenza okugenda okuwulira nga bankubira essimu nga baŋŋamba ennyumba bakoona ne ŋŋamba emisana gino bakoona ennyumba luli babadde batera kujja kiro lonze emisana bakoona ennyumba nti ye akati abavubuka kwe kujja abavubuka ne bajja ne babagugumula abavubuka babagugumudde olw'okuba abatuuze baanyiiga dda batunuulidde ennyumba y'omukadde eno ng'ennyumba teyalina buzibu ate n'amaka tewaali buzibu abatuuze kwe kwegugumula ne beekolamu omulimu era abatuuze be baataayizza kubanga tebabagize eki baabataayiriza eri ku kkubo nga badduka amajambiya biki abatuuze gye babadde babataayiriza kwe kusobola okuba okugira ki okutuusa gye babataayiriza nange nagenza okudda nga banga nti abatuuze kye baakoze abantu bano kwe kusobola okuba nga bagize eki babazingiza ate nga kwe kubatuusako bino bye babatuusizzaako naye nga nange saabaddewo nagenza okudda nga baŋŋamba ebyo era kati kwe kubeerawo lwali bwe mbaddewo naye ng'ennyumba babadde bagikoona omwana oyo mwana muzzukulu mu lujja muno mwana wa muganda wange yamuzaala naye yafa naye n'ebijja yabitwala atubonyaabonyezza nnyo n'ebijja yabijjawo n'abitwala ebijja ne bootuka ebijja byonna yabitwala yajja kireera n'abiyoolayoola n'abitwala bakadde baffe ne bagenda nga bakunkumuka amagumba ne bagenda nga gakunkumuka naye tetumanyidde era mwana oyo kiki kyaliko kubanga ye yeetaaga ssente naye yagenza okuvaako bino byonna bakadde baffe yabatwala dda n'agenda nga bakunkumuka yabatwala tumanyi nnyo tuli awo tubonaabona bubonyiibonyi. Kati ye yabaddewo ensasagge eno simanyi oba yabaddeko kubanga saabaddewo kumwetegereza naye simanyi oba yabaddeko oba teyabaddeko awo siyinza kumanya naye nga yasindika abantu abakola ekintu kye. Kati mwagenze maaso n'omuwulizaako tetunnaba kumuwulizaako kubanga tetumanyi gy'abeera tetumanyidde ddala gy'abeera baatuyita tugende tukanye naye tetumanyi gy'abeera yakola bukozi bufujjo lye n'akola kyayagala tetumanyi gy'abeera tetumanyi gy'abeera okujjako tufubi bannaffe abasobola okututaasa bamutukwatire atunnyonnyole lwaki akola effujjo lye y'ensonga twalipootinga lifalensi nzirina zonna twakalipootinga emirundi egiwera era lifalensi nzirina wano tulipootinze emirundi egiwera nga lifalensi zonna ku poliisi yonna ndipootinze emirundi egiwera lifalensi nzirina zonna zino za poliisi
zino zonna lifalensi za poliisi zino lifalensi za poliisi bansibye emirundi egiwera Kawempe tugenzeeyo nga batutwala mu kooti mu gundi zino zonna lifalensi za poliisi lifalensi poliisi ezimanyi ensonga zonna ezimanyi bulungi ensonga zonna poliisi ezimanyi zino zonna lifalensi zaabo poliisi lyebadde terina kyetutaasizzaako kubanga buli lwejja ekuba bifaananyi bwekuba ebifaananyi negenda terina kyeyongera kutugamba nti kino bwekiti ne bwekiti kyebuzibu bwe tulina bwe buzibu bwe tulina ekuba bukuba ebifaananyi bwemala okuba ebifaananyi negenda terina kyeyongerako tugigamba enoonya omwana emukwate temukwatanga kakati batugamba mumukwate tumukwate tugenda kumugjawa bo bye balina obuyinza obusobola okumutukwatira bye balina obuyinza naye ffe tugenda kumugjawa tugenda okumukwatira atubonyaabonya bubonyaabwe tetuna gye tugenda kumukwatira tugenze emirundi egiwerako twewuubye eno egundi eno nagenda Kawempe yatuwaabira Kawempe emirundi ne twewuuba nga tuli ku lifalensi eno nga tuli ku lifalensi eno kugundi eno Kawempe simanyi yatuwaabira tulesipasi kyokka mu kibanja kya kitaffe ate muffe tugira ki tuzanyire mu kibanja ekya kitaffe wano we baatuzaalira mpezeza emyaka ye muzzukulu wano we banzaalira emyaka gyange mpirira emyaka 59 wano we wakitange naye yagamba nti yeki ye nannyini yafojalinga ebiwandiiko neyefuula administrator bwe tutalondanga yafojalinga ebiwandiiko neyefuula administrator n'atandika okututigomya obutigomya naye nga ffe tetumuteekangako nti nga administrator wabula yafojalinga ebiwandiiko olw'okuba ayagala ssente nga kina kife ayagala kukiguza mbu Gintex kati kwe kutubonyaabonya bwe kutyo kati gundi ono omuzzukulu osuubira ani ayinza okuba amuli emabega nze nsuubira amuli emabega ateeka okuba Gintex kubanga yeyagalawo yeyinza okuba kubanga omwana simusuubira nti alina ssente ezisobola okukola ebintu ebifaanagana bwe biti ng'abantu bennala abantu engeri gye beewuubye nga batema bakuba talina ssente zifaanagana bwe kiti naye nga ateekwa okuba alina omuwagizi nga Gintex yemuwagira emuwa ssente ezisobola okukola kino emuwa ssente ezisobola okukola kino kubanga okuziikula ebijja sikusaaga okukoona ennyumba eno sikusaaga naye ssente ateekwa okuba yemuli emabega kubanga gye yagenda ng'aga nti ayagala ssente Gintex ayagala emuweewo ssente wano kitukakasa nti yemuli emabegawo yemuli emabegawo kwe kutubonyaabonya kuba tubonyaabonyeza kuti yemuli emabegawo kati essaawa zino mwenga mmwe abafu ffe kyetulowooza kubanga kino kifo kyaffe kyankalakkalira kino kifo kyaffe tetulinaba kwerowooza gamba nti nekifo tukitunde tulabe tugire ki twagala ekifo kyaffe ffe tubadde tukyakyagala kuba kifo kyaffe kyankalakkalira wantu wawera abafu baffe tubadde tulowooza kuzzaawo bafu tubatereeze tulabe nga tubeera awantu waffe bwebanga bo balowooza nga ddala omuntu ng'alowooza nti oba awantu yeetaagawo akakase alabe nti tukkaanyagala atuwe ssente eziwera ezisobola okuba nga tugira ki tugende tugule awalala kuba ebintu bibaawo tetuna kyakukola atuule atuwe ssente ezirabika tugende tugule awalala tetulina kyakukola kubanga bino webituuse ebintu birimu okufa bwe bituuse bitulemeredde batuwe ssente tulabike nga tugenda ntusobola okugaa nti tugenda kugula awalala yensonga esinga obukulu yensonga esinga obukulu tukyalina kyakukola kubanga obusuulu bwaliwo naye kakati byonna byonna tubonaabona bubonyiibonyi tubonaabona bubonyiibonyi ebintu byonna babipira mu nnyumba bwyo kati eyiyo nga bw'ogitunula bw'ogiraba yensonga etubonyaabonya olunaku lwe baasooka ogikoona mwalimu abantu era baafunduka bufuntuse ne badduka mukama n'ayamba olwo nno beekanga kubanga twabagugumula ne badduka ne bagenda baakusooka kukoonako katono akati olwaddako kwekudde ennyumba eno baakagikoona emirundi enfunda 4 okugituusa mu kisaawe kakati bwe baakomawo mulundi omulala ne basalawo ne bookya baayokya ne balaba nti akasolya bwe tunaakookya katuule kuba twakateekamu emiti gino egisobola okuwanirira kati ate ne bookya giri emiti engeri gye giri emikalu ne bookya akasolya kasobola okutuula era nekyo ne kiremerera kikyalemeredde kati bannaye tetumanyi tusaba abasobola otutaasa okutuyamba bandituyambye ne batudduukirirako ku nsonga eno bannange ab'amateeka gye bali naye twemereddwa ab'amateeka abasobola okujja okutuyamba ku kintu kino twekubidde enduulu emirundi egiwera naye tetuyambiddwa
Basooka kutwala bijja byaffe bino ebijja ne bajja ne babitwala bino ebijja ebimu baabitwala ebirala baatemaatema bitemeeteme ne babisaasaanya ebyali ebyamayinja ebikadde naye bino ebya seminti bagendanga babijjamu amagumba ne gakunkumuka ne gagenda gayiikayika naye bino ebijja ebyali ebyamayinja amakadde bo baasaasaanya bisaasaanye era bwe bikyaliwo naye tulwanagana tulabe nga tusobola okuba nga tujja ebintu batuwa sente tusobola okulaba ng'ebijja byaffe tubirongoosa naye bane batusobedde bino byonna ebijja bwe batyo baabitemaatema naye bino ebyamayinja ebya seminti ebimu baabitwala naye olwokubakanga amagumba gagenda gakunkumuka kyokka tetulina pulaani yonna twesi twagigamba tulongoose tekkiriza kulongoosa egamba nti kikyali kibiti akati tukoze tutya ye bannange tetulina kyakukola abantu baffe bonna okubeera nga bagize eki nga bali awo bwe batyo tetulina kyakubikolera bannange neerwanyeeko naye bannange tumanyi kutaasa tugenda kutaasibwa ku nsonga eno bannange ekijja kyaffe kituluma gwe n'obeera nga tukyalina kijja bwe tukibeera nga tukyalina kijja omwana oyo atubonyaabonyezza nnyo n'obeera nga tukyalina kijja abantu babeera n'ebijja byabwe naye ebijja byaffe byali birungi nnyo mukadde waffe oli twamuziika bulungi abakadde bonna twabaziika bulungi naye n'obeera nga tukyalina kijja nga tubonaabona bubonyebonya olw'omwana oyo bane twandibadde tutaasibwa. Era bwetyo twasobodde okubeera nti tunoonyaako ne ku bantu abalala okugeza nga abakadde n'abamu ku bafamire nabo bawadde endowooza yaabwe ne bagamba nti ekyamazima bakooye okwogera bakooye okulaajana kuba balaajane emirundi egiwera naye nga tewali kigenda mu maaso okubeera nti abantu bano bayambibwa oba oli awo osanga singa kino tekyabaddewo oba singa baali bayambibwa osanga abatuuze kuba batuuze ensonga zo zonna bazimanyi baziraba omuntu abatulugunya muzzukulu mu maka gano naye ate mu kaseera kano bo nga bo tebalina kuyambibwa kwonna naye kangende maaso n'okubeera nti mbakuwa omwana omuwala atukuze ebbanga ddene era mu bbanga eddene n'agenda ng'atubonyaabonya mwannyinaze n'amusibisa n'amugya mu kumusibisa olulala yali baali bamutidde ne ku luguudo emmotoka nga bamutwala bamuwalabanya era olw'oyo omuwala kaakati okutuusa ebyo lwe yabikoowa n'atandika okwagala okusima amalaalo nga yalinga ajja n'abasirikale olwasooka ng'ajjira mu guruupu oba baavanga yamanyanga okutuusa kati yatandika sizoni ey'okutandika okuziikula abafu ng'era abonyaabonya oyo ali mu kibanja awo agamba mbu jjajja we yakimulekera jjajja we ayinza atya okumulekera nga ffe abaana weetuli n'atabawa ate mwana muwala kale nno munnange ebintu ne bibeera nga bitusobedde era omwana omuwala ye n'asalawo n'agamba nze nja kgenda mu maaso baatunda ne bamuwa n'agaba n'ebya kitaawe ne baganda be oba yabawa oba teyabawa yamanyi kaakati n'abeerawo ng'ali awo butabuzi tuusa kati bwe yatuuka ku malaalo abikomekereza bimaze abamazeeyo kati ali ku nju yakagikuba enfunda nga 5 oba 6 n'enju yali ngumu ndowooza naye
omwana omuwala kwe kubaleeta ekiro jjo emisana oba yalimu mu mmotoka oba teyaliimu ffe tetwamanya nalaba mmotoka nga zitambula ngenda okulaba nga ziyimirira wali bwe zaayimirirawo ndi wano nga nnengera abantu abavaamu bakutte ebijambiya oba embazzi oba ennyundo bonna ne bayingirawo ne batandika okuba kati bye baakuba saabimanya ngenda okuwulira nga bafubutukayo nga bano abasigadde mu mmotoka babaga mujje tugende nga bajja nga bagenda batambula abamu bali mu mmotoka bwe baatuuka eyo mu maaso ebyaddirira saabimanya kubanga wali kivaawo nawulira nga buulizi nti omuntu afudde konze bayise wano n'amajambiya ate kati kiki n'atubonyabonya bw'atyo mu kibanja omwo bw'akyagala obulumi bwaffe bwo bwebaddewo nga weebuli obw'abajenteesi nga batugamba nti baatugula mu ttaka ate wano waffe ate tolira abaakuba ttaka bagenda beekubira bokka beeyagalira we bayita abakuba ettaka yagula ettaka tobaako w'oyita ng'ojja buzi nti nze wano nagulawo kati awo ne bitulema era bwe tutyo bwe tuli kati omukadde erinnya ani Nalubuwamaani Kasarina Nalubuwama poliisi y'e Matugga yetutwala naye tetufaako ne bwe bagenda ne bakola batya bajja ne balambula bwe baba tubawadde ssente bwe waba tewali ssente tebalinnyayo emirundi gyonna buli lunaku kye bakola tukitwalayo buli kyekoleddwa kitwalibwayo naye poliisi tetufaako ey'e Matugga tandike n'erinnya erinnya lyange Serwanga ani Lawule Serwanga kiki obuki ekyabaddewo nze nasanze ebintu bigenda kuggwa buggwi saabitegedde bulungi gye byatandikidde naye nga kyaviiridde ku ki okufuuka ekyo omwana muwala oyo era abutabanya nnyo muganda wange oyo oluusi naaso ne ku nsiko ne bamuyiga obuyizi bamunoonya era bamutte era mwana oyo muwala ne Daani ki ali mwakola eyo ekyuma abo bebavaako mutawaana gwenyini n'okuziikula abafu era Daani yaliko Daani yawagira omwana omuwala oyo akole byonna ebyo byebakola atutawanye nnyo Daani ne Wasu ewaffe wano yakitufuula kisaaniiko olwenda lwabo lwali luyita yiino eno Wasu najja nalusindika n'oyo Daani nangani guno ogulaba ogwo omufene olwenda gye luyita bwe luti ennyumba baagitwala lidde tukali naffe tutaana butaanina kunoonya tuzimba obuyumba bwaffe singa batuggira oyo ogundi Daani wakakuno atutawaanya twali muno tetulina mitawaana gyonna Daani ne Wasu nakaakaana batutawaanya muno Lawule Serwanga wano nno mu mbeera eno twasobodde okuba nga tutuukirako ne ssentebe w'ekyalo w'ekitundu kino omwami bamuyita Ssenkumba Joseph gye buvuddeko abadde mugole Ssenkumba Joseph ono naye bambi agambye nti abatuuze kibi nnyo wadde batwalidde kibi nnyo okutwala amateeka mu ngalo naye ate n'asaba ab'obuyinza okuyingira mu nsonga zino kuba kati ekitundu abantu abasatu
we batiddwa bwe bati Uganda eragawa olw'ensonga nti buli muntu yenna kati ekiriwo akataka kaali oba waali kataka era famire zino bano nabiyingizaamu abakampuni ya Gintex abatuuze sako n'abooluganda nga bagamba nti Gintex eno yegenda maaso n'okubeera nti esumbuwa abantu bano wabula ye ssente bagamba ku mundi guno omukyalo nayinza okuba yaleese babbulooka ababe wabula nga Gintex yo teriimu. Kati nno kangende maaso n'okubeera nti nkuwa bino byonna ne ssentebe kamukuwe agende maaso n'okubeera nti abaako n'ensonga zatangaaza. Senkumba Joseph Chairman Lusuwanu Kigogwa. Kati olunaku lwa ensonga zirudde zivudde mabega nga bajja bakayana bajja ekiro ne bakoona ennyumba n'ebijja baabisengulawo kati ne batandika okudda ku nju bagikoona ne bagezaako ne babateegako bwe bajja ne babasuuza ennyondo ne babasuuza ki ejuzi era abamawulire bajjaawo ne tugezaako okubannyonnyola biki ebigenda mu maaso ebiriwo kati jjo nabadde nnako gye ndi mukyala w'oyo omwami n'ankubira essimu abo abafamire n'angamba abantu bakoze eki nti bazze wano batulumbye bakoona ennyumba kanaye kye nakoze ne nkubira defense wange n'ajjayo naye we yatuukidde nanga simanyi omuntu omuwuli bamukubidde wali yasanze naye bamaze omukuba abatuuze ndowooza nga beekozeemu omulimu nga bamukubye ne bagoba n'abalala ne babakuba kakati bali abalala ne badduka ne bagenda paka awo nakubidde poliisi kyavuddemu ne kyamani wange owattu n'agenda najja ne poliisi awo ne bajja ne babakima ne babatwala ninga nkayana zivudde mabega buli ssaawa bakayana batugamba kirimu omuzzukulu yakayana ne famire bagezezaako buli kimu bagenze mu makooti bagenze RDC bagenze buli wamu wonna ne mu State House yonna batuuseeyo naye nga y'omuzzukulu agamba ayagala kubeera nga waka wonna wasaanawo ate nga bano baba famire bagamba wano wantu waffe tetuyinza kumala gasaanyaawo bwe tutyo kati enkayana zaabwe bwe ziri awo bwe zityo okubeera nga bakayana buli ssaawa amayumba abagakoona ebijja baabisigulawo ne babeera mu nkayana ezifaanana bwe zityo. Bangambyeko nti mulimuko abamu ku ba Gintex ng'omukuba bamuyita Dani kiki? Aba Gintex baakirimu era nga bawaliriza nnyo omuwala oyo ate era abeere nga aggusa ensonga naye kyemmanyi ku luno olw'okubeera nti aba Gintex waliwo enkayana eziri mu famire nga tebayinza kuwa oli ssente yekka nga ate waliwo n'abafamire abalala kati kyemmanyi nti ndowooza baali mu kukwatagana ensonga lwaki mbu baadde aleese balala bano be nawuddemu baadde ba property monsters abasuubuzi b'amataka kirabika kati yadde aleese abalala kati awo ensonga we zaatandikidde awo ne zikola ki ne bakuba enduulu abatuuze ne bakola ki abatuuze ne babagoba ne babakuba bubi nnyo n'okutuuka okubatta kayana bwe zityo era nawuliddeko nti anti bazimbo n'amajambiya babadde n'amajambiya kati era kyemmanyi nti olw'okuba bazze nabo beetegese n'amajambiya n'abatuuze ndowoozo oba we bafunidde obusuulu ne bagamba nti naye abantu bano abajja n'amajambiya wano buli kanaku bakoonawo ate kuno bazze misana ttuku kuba bangambye zaabadde ba mu ssaawa nga 7 awo oba wakati w'omukaaga n'omusanvu bwe bajjidde awo ne bakola ki abantu ne bafamire ne batandika okukuba enduulu kati ng'abantu bo bamanyi buno abano baaba kati bali abalabo ne bafubutuka mbu ne bagenda ne bakwatako abo be baakutteko. Omukulembeze kino ekyakoleddwa ekyalo yinza kyogera wabadde busungu oba ki? Ng'omukulembeze kale nkivumirira nti newankubadde abantu babazizza emisango temuyinza kubakwata bwe mutyo tuuka kubatta bussi naye kye nawuliddemu kubeera nabadde ngezaako okunenya abatuuze ne baŋŋamba nedda bano bwe baadde batujjiddeyo amajambiya nga bagenda tutema twabadde naffe twabadde mbu kwerwanako bwe batyo banyinyonnyodde mbu kwabadde kwerwanako
nga babagiddeyo amajambiya. Ekyo kye nawulidde. Amannya Senkumba Joseph, chairman LS1 Kigoogwa mu Kiryamuli mu Gombe division. Tunaba ku kikyoyinza okuwasagizi ne ebbiri kulembeze. Kyensaba bategeerigane babeera nti kampuni nga bweyagalawo batuule ne kampuni ebasasula okusinga okubeera buli ssaawa nga babeera mu bintu ebifaanana bwe bityo wakati abantu baffe bangi bonna bajja kufiira omwo. Kuba kakati bw'otunula ebitandise okukolebwa kitegeeza nti obutemu bugenda kweyongera bweyongeze mu kitundu. Ate kye tutayagala, twagala kyalo kyaffe kibeereko kibeere mu mbeera eyo ya butemu kuttiŋŋana kukola kutya ng'ate abavaako ensonga weebali naddala kakati omuwala ng'oyo avibwako ensonga aleeta abantu kyandibadde kirungi batuule bakkaanye ensonga ziggwe kusinga okubeera ng'abantu babeera mu mbeera efaanana bwetyo kuleeta abantu babendi okufiira obwereere. So n'olwekyo nkivumirira era nensaba gavumenti etuyambe abantu bano batuuke ku ntegeerigana okusinga okubeera nga buli ssaawa tubeera mu mbeera efaanana bwetyo ey'entiisa. Kyensaba gavumenti etuyambe. Kiza Frederick. Ennyumba eno bazze bagikoona mu butakkaanya obuli mu famire eno buli buti osobola okumbulira mukko. Butakkaanya buli siyinza kutegeera nga mbulaba baba ebasiriikira abatayogera nga biri mu bo bennyini. Simanyi kiki kyebalina, simanyi kikimu kireese ekyo naye nalaba oluvannyuma nnaku nga bajja ne bagikoona ne batwala n'ebijjaawo kugamba nga siteegera nsonga ki bava ku ki oba bava ku kisiki. Baasooka ne batwala ebijja awo ne babitwala. Kati babitwala olwaddako bajja kutandika kukoona nju. Kati bagikoona ate ebijja babitwala emirundi ebiri. Kati babitwala emirundi ebiri ne bakola oba kiki simanyi baba bintu ayagala kutwala bafuube simanyi. Kati olwaddako batandika kukoona nju. Baasooka ne bagikoona olwasooka nejja ki naye nga bagikoona naye tebalina kye baasuula. Kati olwaddako olwokubiri bajja nga bakoona amadirisa enzigi nga babikoona nga babira. Kati n'olusembyeyo bazze ate bagizeemu bupya. Kati nga ffe ngaaze omutuuze ow'ekitundu nga simanyi nsonga ki gye baliko oba kiki nindaba kukoona nju. Sitegeera nsonga zaabwe ntuufu kwega ziri mu bo munda ebabimanyi ziva ku ki oba kiva ku ki sikimanyi. Kukkaanya kasaba n'abanga bakkaanyizza ne bannaabwe n'ekika kyabwe bajja ku ebintu nga bijja kuggwa. Naye banaaba tebakkaanyiza era tezijja kuggwa kijja kuba nga era kigenda mu maaso era nga kibaleetera omutawaana kumpi n'okugwamu okufa. Bintu ebitaliimu tebitegeerekeka. Kireese omutawaana ennyo. Twagadde nnyo ssente. Kati ssente zino zireetedde abantu obuzibu. Kati oli azaagala ataga nti nze saagala ssente nze njagala mugire bweki. Kati nogaa nti kati ku bibiri mwagalako ki nga kibaga tukitegeera. Kati Erinnya ogambye Kiza Frederick. Mwebale kubeera nti mwekumidde ku mukutu guno gwa The Standard News nange da Element Man muzzukulu wa Mugema era siwanono sigenda kubeera nga nsukkawo Mukama abeere nammwe. Mbasaba genda maaso subscribing o likinge osobole okubeera nga ogenda maaso n'okutugoberera. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema.